Yes, ku Prejan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu ne nkugamba nti subscribinga onyige n'akaakade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Ndowooza interview ya mwana muwala amanyiddwa nga Diana Nalubega ogezezzaako okubanga ogiraba. Omukyala oyo ayogedde ebintu bingi, so bw'oba tonnagiraba osobola ogenda n'oyitayo kono osobola okubanga yes nawe otegeera kubikwatako oyo omukyala eyakuyimbira oluyimba olumanyiddwa nga Kabiite. Oluyimba olwo lwanyuma nnyo era bangi balwagala mu 2017 awo. Naye olunaku olwaleero nga we nagamba tulina emboozi gye tugezaako okugoberera eya mwana muwala amanyiddwa nga Brisher Kash. Omuwala ono okuva we yava wali mu Oman ayina ebintu ebyenjawulo byazze experiencing naddala wano mu ggwanga, ate ng'ebintu bino bigezaako kubanga biyina effect oba biyina engeri gye bikwata ku bulamu bw'omuntu, naddala omuntu wa bulijjo ate nga muntu wa wansi. Omukyala ono Brisher Kash nakulazeeko emabegakaawo nga mwana mulenzi Allan Cruz we yamukwata ku mukono era nga balina embeera gye bagezaako okutambuza, alina brand gye bagala okuba nga bazimba era twalabye nti yasobodde okuba nga agenda mu studio wali eya SB4 ne Allan Cruz ne baba nga bakoze oluyimba. Video eyo nagikulaze, naye olunaku olwaleero ekyo si kyekindeese. N'ekirala omukyala ono bangi bamusuubiza omusupporting omuli Spice Diana, mulimu n'omwami ono Mr. Mosho wa Spark. So abantu bangi bavuddeyo okugezaako okuba nti bayina ettofaali lye bongera ku kitone kye kubanga naye ayina kinene nnyo kyakoledde abayimbi ngaabo olwa challenge ezazaakola. So omuwala ono we yava mu Oman, Katonda agezezzaako okuba nti ayagala boostinga talent ye esobole okuba nga ebaako ewala gy'etuuka. Era olunaku olwaleero Brisher Kash ono kyaddaaki Bambi yavuddeyo n'aba nga besides ebya entertainment byakola yafunye business idea endala. Omanyi omuntu yenna anaabeera successful omulaba tatega mu kifo kimu. So omuwala ono yasazeewo n'aba nga atega ka business k'ebbali. Era kano ka business yasazeewo atandika okuba nga atunda chips era nga chips zino yasazeewo okuba nga agenda kuba azitundira wali emakindye opposite Club Beruga, okitegeera. Era nga omukyalo ono agamba nti teyandiyagadde kuzeeriira nga ye omuntu, naye Kadama ono agamba ayagala chips zino musobole okuba nga mumuwagira asobole okuba nga naye abeezaawo famire ye. Ffenna tumulaba omukyalo ono, omuwala ono Brisher Kash y'omu ku ssuubi ly'essuubi lya maama we ne Buganda bw'obuto, okitegeera. Bonna balinga gwe batunuulidde naye twamulaba ebyamutuukako yali mu Oman. Yagezaako okuba nti yamala emyezi 7 nga tebamusasula era olunaku lwe yali avaayo basobola okuba nga bamukako sayininga signatures awo balage nti yes omuwala ono twamusasula. Ekintu ekitali kirungi kyobola Bambi yakomawo nga n'embeera gy'alimu si nnungi, naye ng'ate abantu abasinga baba balowooza omuntu waava eyo mu Bawarabu abamukka ssente, oba ekyo tekiba kituufu. Era Bambi yakomawo ng'embeera gy'alimu si nnungi era interview gy'asooka okukola abaana bamusekerera nnyo ku social media, bayogera ebintu bingi naye teyaluzinga focus, yasigala agoberera ekyo kyakola kyayagala. So Brisher Kash omukyalo ono yasazeewo Bambi aveeyo akole chips zino asobole okuba nga ayongera ku nfuna famire ye, kubanga enju ye mwagiraba Bambi webabeera si nti walungi nnyo kiri awo naye nga bagezaako okuba nga they survive, kitegeera. So yasazeewo akole business ya chips alabe nti abeezaawo maama we, abeezeewo ne baganda be era n'ennamba n'agiteekako. Oba oyagala ogendayo muwagira osobola okuba ku nnamba 0700 72 12 76.
namba ya Uganda oba oyagala okuwagira ono omuwala Brisher Kash ng'omusupportinga wali ku chips ze osobola oyitawo wali emakindye opposite Club Beruga nosobola kubanga bambi omusupportinga ono omwana kubanga avuddeyo n'alaga nti ye wanjawulo yadde bingi abantu bebamulabamu ambalooza Sire Queen abambalooza biki yosegeera kale buli amulaba alina kiki kyamulowooleza era twalabyeko n'emabegakaawo abantu abasinga baali balaba Allan Cruz engeri gyasazeewo omuyamba ne batandika oteekawo embeera nti ono omuwala kirabika Allan Cruz alina ebigendererwa lwaki akola ki lwaki agezaako okuba nti amuyamba ovuki ekintu kino tekyali kituufu of course tosobola tegeera ndowooza egenda mu maaso omutwe gwa muntu naye nga Allan Cruz gwe tumanyi asazeewo ayamba ono omwana era akikola mu mazima yasooka n'agenda ewa famire yo n'omwana n'alaba maama we ne yeeyanjula nti nze Allan Cruz era mbadde nsaba mbeeko wentuusa muwala wo era netumulaba mutute wa Spice uya mutute mu studio so lwakuba nti nga ku social media mugimanyi abantu ku nsi baliwo okukola ki abantu ku nsi baliwo okwogera so bayogera ebintu bingi bawayiriza omwana ono ebintu bingi ebitambula yena Allan Cruz biki naye nga amazima amatuufu ffe ngaffe abali eno behind the scenes abamanyi abantu bano oba abamanyi omu ku bano tumanyi ekigenda mu maaso nti yes omukulu Allan agezaako kuba nti apromotinga talent yo n'omwana olw'ensonga nti ye nga ye newoba gwala omuntu gwozuulamu talent nogamba amazima amatuufu omwana ono kamufiireko alisi binagaana buganyi naye nga public ekirabye nti nina kyenkoze nina ettofaali lyennyongedde kuki ku bulamu bwe kubeera buli star gwe tulaba wano mu ggwanga alina we yasooka waliwo yamukwata ku mukono era buli omu akunnyonnyo agamba nti nze gundi ye yansika era we nagenda ku studio ya gundi nina we nakola ki we natuuka so ne Kadama Brisher Kash nga omulabaawo omwala ono bambi naye nga omuntu afunye amukutte ku mukono era nga Allan Cruz agezaako okuba nti amuyamba era mu process eyo tulabye nti Brisher Kash bambi yasazeewo atandike ka business kaako akokuba nti yes atunda chips wali emakindye era nga ajja kuba tumanyi omuntu atandika mpola naye with time agezaako okula oyinza okiraba gw'oli eyo n'ogamba chips biki n'okiraba ng'ekyomuzannyo oba n'okijerega naye nga yakikola alina vision yakyo alina wali waatunudde alina maaso waalengera okisegeera naye nga omwana ono Kadama ono agezaako tumotivatinga fe abali ku kyeyo tugezeeko okuba nti yes oli ku kyeyo negezaako okuba nti buli sente z'ofuna baako ekintu ky'ozikolamu baako business gy'otandikawo kubanga si buli ssaawa nti ogenda kukoleranga bawalabu beera n'endowooza nti gwe nga ggwe oyagala okola ekikyo nga tebakyakukozesa nga tokyasiimula ezo nnyumba nnene weezityo kisegeera so eyendowooza bakadaama bange yonna gye muli abali e Dubai abali e Qatar abali mu Oman mugezeeko gyeteekamu tusobole okubanga yes tuva mu mbeera eyo okugenda mu kye bayita modern slavery twetwala mu buddu fefeke eyo mu nsi ezo waliwo be bayisa obulungi naye nga be batono abasinga babayisa bubi era ng'essaawa zino era nja kuteekako ne story y'omwana omulala alina embeera gy'ayitamu nja bangikuwa naye nga wano ku Prejan Media TV interviews nnyingi zikyajja ojja kuba oziraba ne mwana mulenzi Profit gwe subscribinga likinga era okomentinge otuwe endowooza yo kuki ku nsonga ya mwana muwala Brisher Kash okuba nti ye ng'omuntu yasazeewo atandike business ya chips golowooza kiina eddala we kigenda omutuusa oba gwe twendowooza yo kusinziira ku mbeera nga okola ki nga woogiraba.